Ku ssaawa ng'emu ey'akawungezi abawagizi b'abavuganyiza mu kulonda e Rwampala baakungaanidde ku kitebe kya disitulikiti okumanya ebyavudde mu kalulu. Nga n'okulangirira tekunnatandika, embeera yalabikiddewo nga ya bunkenke olw'abajaasi ne poliisi abaabadde babemberedde ekifo kyonna. Ebyavudde mu kubala obululu byalaze nga Amos Kankunda bwe yawangudde kkaadi ya NRM mu ssaza ly'e Rwampala, ate mu Rwampala East Julius Tusime Karuhanga naye n'amegga banne bonna. Ku ky'abakyala akulira ebyokulonda mu kibiina ki NRM mu disitulikiti y'e Rwampala yalangiridde Mole Asimwe ng'omuwanguzi n'obululu 2,510 n'addirirwa Anna Kansime n'obululu 2,400 mu 1666, ekintu Anna Kansime kye yawakanyizza. Anna yasabye obululu buddibwemu okubalwa era okukkakana nga Anna asinze Moli n'obululu 2,637. Kino kyatabudde RDC w'e Rwampala Harriet Nakamya n'alagira abakulira ebyokulonda bonna bakwatibwe ng'agamba nti kye baakoze kyabadde kiyinza okuvaamu akanyamberege. Abakwatiddwa kuliko abadde akulira okulonda kuno Jackson Mutahi n'abalala okuli Collins Nabasa, Brighton Nazina, Kone Simon, Twino Mujuni. Ate Lubanda waabaddeyo ensasagge mu kabuga k'e Bubaale, omubaka wa Lubanda East era minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musasizi bwe yakunze abawagizi be ne bagezaako okuwamba empapula okwabadde ebyavudde mu kulonda ku mpaka. Kino kyawalirizza abakuumaddembe okukuba amasasi mu bbanga okugezaako okukkakkanya embeera. Newankubadde gwabadde gutyo, minisita Henry Musasizi era yawangudde ekyatabudde bye yabadde avuganya nabo nga bamulumiza okwetaba mu kubba akalulu. NRM is no longer a family. It is a party of war. So I would like to call upon General Yoweri Museveni, the chairman of NRM, to calm down and listen to the common man. Because there is a lot that is happening within NRM where people take themselves to be bigger than the party. For example, Honorable Musasizi